Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Samantha buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Samantha okwagala ebintu by'otakoleredde eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Naye nga byaffe oba tumusasulanga busasuzi buli bbanga teri kumuguza ate kukyusa. Tulina kubeera na muntu gwe twesiga nga tulina kye tumuyinako nga ransom. Kale tewali buzibu. Ensonga lwaki nkuzizza ebbali njala twogere naye ebintu ebyo simanyi butya bwe binaamuyisa, kyekyo kye njagadde omanye. Kati kekiri nti yayingidde yamaze ate naawe akulabye takyasobola kudda mabega. Nandi kati bye byenjagala twogere naye. Takyasobola kudda mabega. Kati yakiyingidde yamaze. Kale tugende twogere naye. Wagambye ye Leticia oba Natasha? Leticia. Twogeddemu ne madamu ne tubaako kye tutuuseeko. Nina ebibuuzo bye njagala okubuuza n'enzikiriza. Yakuyitiddemu byonna? Ya tugenda kukola bizinensi naye kankubuuliremu olabe bwe kinaaba tulabe engeri gye tugenda otambula. So muwala ndowooza wakitegedde bulungi nti ebintu bye tugendamu bya ssente nnyingi okubanga tukwesigisa ssente zaffe nnyingi. So olinayo omwana? Ekigambo ransom omanyi kye kitegeeza? Bwe tuba tulina ddiiru gye tukola ne nkugamba nti bw'ompitamu kino nga nkitwala yebeera ransom. Okitegedde? Okitegedde nti tuteekawo omusingo bw'ompitamu ekyo nga kifuna obuzibu. So bizinensi eno ogenda kufunamu madamu sente zakusasula ku dduuka ntono nnyo. Ffe tugenda kuba tukuwa sente z'otakoleredde buli mwezi just bintu byaffe kubeera mu mannya go. Wakitegeera? Kati sente ezo z'ofuna nnyingi kukuuma bukuumi bwesigwa kye tukwetaagamu. Wakitegeedde? Kyokka kuuma bwesigwa manya nti ebintu si bibyo, linnya lyo bye lirimu. Ate era tobaako omuntu yenna ogamba ku kino. Kaabaani, kaabe muganda wo, kaabe mukwano gwo kubeera n'oyogera. Era nga kiri kye bagambye ransom. Omwana wo yabeera ransom nti singa obaako b'obigamba oba singa weefuula mbu ate bifuuka ebyo byokola olukujjukujju obuzibu butuuka ku mwana wo. Nze ndowooza ddiiru erifa eyo okujjako ng'obadde otegeka okutuyitamu. Bw'oba obadde totegeka kutuyitamu ddiiru erifa eyo, nze ndowooza tekitiisa okujjako oba opulaninga okukola ebyekirayo. Kyogerako kimuwala? Samantha ekyo yabadde takiŋŋambye eky'omwana wange. Kubanga si ye master planner wa ddiiru, nze master planner wa ddiiru. Naye tekitiisa. Nkulaze ekintu kimu. Omusasula sente mmeka oyo omwezi? 3. Bakusasula 3 omwezi, ngenda kuwanga kakadde buli mwezi. Just linnya lyo kubeera mu ssente zaffe. Ezo ssente nnyingi kukuuma bwesigwa butabaako gw'ogamba omwana wo ogenda bba naye nga yeeyagalira mu nsimbi bwe zityo. Ate nekya Leticia kati kye kikutiisa bw'oba obadde tolina kyakirayo ekyopulaninga kukola. Kale twanditaddewo ekirala naye nga si mwana. Ffe tutaddewo ssente zaffe, tutaddewo future yaffe. Project gy'ogenda okubeeramu ye future yaffe, bw'ogibba oba otuzizza ku 0 paka kufa. Okitegeera? Genda okirowoozeeko. Kakadde ka nsimbi kojja okufuna nga buli mwezi. Ali mugenda genda n'ono ng'otidde nnyo. Twagala gaggawala.
So kati mugende yerowooze mujja kuŋŋamba ekinaba kivuddeyo. Mugende. Kale baba. Mugende. Ngenda kulaba. Tate gwe tusaanisa okulaba tulirako awo. Gwe ssebo John otuuse n'okunnumba ku mulimu gwange kiki kyonneetaaze era onjagaza ki? Maama omuntu gw'oludde okulaba ebyo by'olina okwogera bwe batyo oboogera n'abantu b'omaze ebbanga lino lyonna nga tulaba. Wangi taata? Bwe tolaba mbadde nkusubwa. Okola ki? Obadde naawe tonsubwa. Mukana akadde konna. John olabika oli mu kifo kikyamu obadde okola ki? Nze mbadde nkusubwa kyekindeese. Naye abasajja obadde onsubwa ku mbeera yonna gye wampisaamu. Jona nakati okyalaga nti obadde onneetaaga okyansuba okyanneetaaga. Biri byayita ebyembeera tubireeta essaawa zino biri byayita. Ekintu ekyayita tosobola kiteekawo mukadde we. N'abasajja temuli feya. Jona mu mbeera gye wampisaamu n'onnemesa n'emisomo gyange n'onfunisa olubuto n'otuuka n'onneeragirako n'onneegaana n'onsuula eri ng'ekitategeera. Ekyolubuto ky'oyogedde kyowanikirese kubanga nze bazadde bange be bankako oli omuwala nali simwagalira walaba n'omukwano gwe nali nkuwa gwali gw'amaanyi. Naye abasajja muli bazibu. Wayonoona obulamu bwange n'onnemesa n'okukola ebibuuzo byange ebya senior 4. Bazadde bange bonna ne bankyawa because of you Jona. Naye kati ki kyonneetaaza? Ebyange naawe Jona byaggwa. Nakita. Obulamu bwange buleke bugende maaso ne ku mulimu gye nkolera otandise okunnondoola otuuseeyo. Otuuse otya wano? Abasajja muli bazibu. Jona ekyange naawe ne Leticia kyaggwa. Naye ekyasinga okunnuma nandibadde ŋŋumamu. Naye ekyasinga okunnuma Jona ekintu kye wakola ekibi nga mmanyi nti wonoomaliriza byonna by'oliko onoompasa. Wasalawo funamu mukazi mulala. Jona ebyange naawe ndeka. Sikyetaaga kulaba. Ndi bulungi n'omwana wange ali fine. Nafuna omulimu. Ndowooza obadde ozze kusunga. Jona neesonyiwa. Ebyange naawe byaggwawo dda. Naye abakazi muli bazibu. Gwe ku mbeera gye nzizeemu omuntu abadde alina okunsanyukira ate otandise byakuyomba. Oli mukyala mugezi nnyo naye ate oyogera ng'omu ku bakyala abasiru. Si batyo bakwata ebintu. Nze wano ku lw'omwana wange. Sizze ku lulwo. Era obanga kyobadde olowooza kyenzigidde siri ku lulwo nnyabo. What Jona? Siri ku lulwo. Nze ku lwa mwana wange. Ebyo byonna by'oyogera nzisaagala bitegeera. Kubanga ne by'oyogedde ate binzigyeko nnyo. Nzize mu bulungi naye kati bya mu bubi. Jona, your kid. Jona mwana kigwogamba. Owange yennyini. Omwana wange mwesonyiwe. Omwana wange namugamba dda nti ne kitaawe yafa. Kati ku ssaawa y'akaakati wejjayo. Mugambani. Omwana wange n'omugamba nafa gwe. Jona wafa dda. Eri omwana wange. Nkadde. Saagala onzize byayita gwe boyi w'omusajja. Jona ogenda kukola ki? Toyina ky'ogenda kunkola. Kizibu. Jona, omwana wange mwesonyiwe. Wafuna dda omukazi n'owasa n'okuwasa. Simanyi tazaala mugumba. Omwana owange mwesonyiwe. Tuli bulungi. Tuleke. Kyoyogedde ku mukazi wange ate kiri nnyo. Oyo omukazi mumbejja nnyo. Toyina namuteeka mu kamwako gwe. Biki by'oyogera? Nze okuyomba naawe si kyekindeese wange. Mu byenziza okukula okuyomba tekibaddemu.
byonna byoyogerako byayita nzize kati ku kyakaakano omwana wange ye pointi enkulu bwezza okunona ate nze n'okusuulawo nali sigenda kikola naye bazadde bange be bankaka bannemerako nnyo ndabike nga mpasa oli omukazi ate ngenza okulaba ng'oyo omukazi value nnene wamaanyi nnyo naye nze ekindeese mu byonna sizze mmanya kirala kyonna mwana wange ate nze Leticia kimanye kuva kaakano nze sikwinaako buzibu oli mukwano gwange nnyo. Eki? Oli mukwano gwange nnyo. Nze siri mukwano gwa ate siriddamu kubeera mukwano gwa ate siriba. Nze sikwinaako buzibu eky'omwana kikyatugatta nnyo. Oyo omwana obanga okimanye gwe maamawo ng'aze kitaawe tukyalina nnyo akakwate era omwana wabanga ndeeta ekitegeeza ajja sigala nkulaba ky'oba okulampa buli mwana wange tusigaze emirembe nze tujja sigala nga tuli ba mukwano sina buzibu naawe naye nze kye neetaaga essaawa eno yennyini ye mwana wange. Gwe Jona omwana namugamba dda wafa kati omwana essaawa yakaakati mugamba etya sirina mwana wo oyina omukazi wawasa abo bw'oba otwalanga abaana bo sirina mwana wo Jona kimanye from today from now sirina mwana wo. Nyabo ate kati bino ebintu tobiteekamu nnyo kwekalakaasa kw'amaanyi. Oyo mwana nze kitaawe era nengeza mukwatako bwe nti gwe talidda mu mikono gyo ekyo nkigamba kati nno tugenda tuuka wala nnyo kw'oyo omwana. Abasajja essaawa yakakati wamulaba nti mwana wo Jona sirina mwana wo ku ssaawa yakakati woba okiraba nti mwana wo lwaki wasooka mukundabirira nga ndi lubuto lwaki wansulawo nga ndi lubuto singa yali mwana wo sirina mwana wo taata w'omwana wange yafa ne muziika n'omwana wange akimanyi toyina mwana gummanja. Kati nno nze mba nkyali mulamu nga ku nsi kwenja oyo omwana wange era ngenda mununula ogwo musaayi gwange tokyerabira ogwo musaayi gwange era ateeka okugununula kaakano kati enteeseganya eriwo eti oyo omwana ngenda mutwala omwezi abeere nange omwezi naawe obeere naye omwezi wekiba kiganya ate omumanyi nina obuyinza nsobola omukuggyako nina obuyinza nina authority yonna oyo omwana omutwala naye bw'okkiriza bw'otyo omwana n'abeerako ewange omwezi naddewo omwezi kijja kukola. Gwe ssebo Jona how sure nti omwana wuwo olina bujulizi ki obulaga nti omwana wuwo tontiisatiisa nange osimanyi mu mateeka biki ebyo ssebo nze kamuzaala era nze kamugaba wemba sisobodde kugamba nti omwana wuwo mwesonyiwe ate wandibadde mugezi mbu olw'okuba oli munamateeka wogenda toyina kyogenda kuntiisatiisa ate wemba sisazeewo Jona tosobola twala mwana wange oba tutunke nange sikola mayinja tujja kutunka gwe weetwale nti oli wa waggulu nnyo nenze nange nkulabula omwana wange togeza n'omukonakaga galogo gwe negendereza ku ky'omwana ntabuka Jona neesonyiwa. Anyway nze nkugambye ebyange mbigambye byonna weerowooze bwe nkomerawo wennyini nnyini omwana mumutwala nze njagala mwana wange linda bulinzi. Nkulinze Bannange Leticia ompise kapaalo bannange kiki obadde ki yenna ompita ayita toŋŋanya wadde okuweeramu wadde akatinitini kiki lwaki ompise kapaalo obadde ki ye abange kambuze lindako nga tonnambuulira kikumpisizza lwaki wasindisa emitwalo 24 kansana mutebi ng'otandikidde mu kuyomba kiki siyomba mbuuza bubuuza lwaki wasindisa emitwalo 24 gyabadde kubeemeka gyabadde girina kubeera emitwalo 3 Leticia toŋŋamba nti oyagala kunnoma omukaaga looya tebamubba
Wannumya omukaaga ng'olowooza era toofuna ebizibu kati ompitidde ki? Sooka ompa omukaaga gwange olyoka oyogera ekikumpisizza. Kuba zo ssente nzaagala, sizannyira mu ssente naawe okimanyi. Nzaagala. Nze nno nakusaba obusente butono nga mmanyi bugenda kwanguyira okumpa. Just 3,000 n'owulira n'omukaaga gwennyini. Owulira oyagala ogwesigalize. Kansona Mutemi. Mama sisoose nakubuuzaako nti gyebala otandikira ssente. Essente zo nzeetaaga. Ekyokumbuuza ojja kumbuuza n'essente sooka ozimpe. Tulyoke tukole eddiiro endala kuba olabika era ompitidde eddiiro ng'omanyi toggwako bidiirudiiro ebyo. Kansona Mutemi. Ye leero kidiiru ki kyoleese? Omanyi toggwako bupya. Kansona Mutemi. Obusente butini wangamba kulanki okwesa emitwalo 4 mbadde mmanyi omukaaga we gunaasigalayo ogenda gunsonyiwa. Kukakadde bw'ojjako omukaaga kusigala mmeka? Bwe buba nga butini ye lwaki tewabumpadde? Lwaki bwakukaluubiridde okumpa? Lwaki tewasindise lumu 3,000 bwe buba nga butini? Gwe obutini obwo lwaki wabusigazizza? Kale Kansona Mutemi ekituufu kiri nti ssente nja zikuwa. Jase mbadde nnamu obwangizeegizeemu ate nga ssente nzeetaaga ate nga sisobola kusindikira 6,000 naye nga kanku 3,000 kankusindikirako 24,000 balansi ngenda kuba mu kuteerako naye saagala ate ssente onvuga sipiidi lwa 6,000. Leticia, nze ebintu bya ssente mbitegeera bulungi nyinza okuba nga mbikusingako. Leticia, kukakadde bw'ojjako omukaaga kusigalako mmeka? Obusente obwo obulaba ng'obutono naye bwakulemeredde okukwata ewamu okumpa. Ebintu bya ssente bino nyinza okuba nga mbikusingako bitegeera kuba gw'olabika ssente waakaziraba kyova olaba ozizannyiramu naye ate nze ssente nzirabye era nze nakula ewaffe tulina ssente kyova olaba sizisaagiramu. Obojja 6,000 oyinza ogiraba ng'emitono naye ate nga togirina oyinza osiiba enjala oba n'ogisula oba okitegeera. Era sisuubira nti boosi wo ku 3,000 ge waŋŋamba gw'okolera n'akuwa 21 oyinza ozikkiriza. Osobola? Era oyinza omwogerera bingi boosi tansasula kyokka mukolera biki. So nno munnange tozannyira mu ssente. Gwe omukaaga ngwagala. Oba okitegeera bulungi? Kati ye obadde oŋŋamba ki? Kuba ompise kapaalo ŋŋambye yo nampita bannaye atampeeza kiki? Amasimu ogakuba bw'okuba essimu bw'ogijjako bw'oddamu bw'okuba kiki? Kansona Mutemi. Kansooke malirize nakiri ekya ssente buli omu afune bulungi munne. Engeri gye wakulira mu makanga amagagga. Kati buno omutwalo 6,000 obadde tolina kunvuga sipiidi w'otyo. Ekintu kyo tekisoboka. Wakulira mu makanga obwo obusente kati buba butini. Ate olaba ne bwe zibeera 10,000 ezo kale 3 ekinene nnyo sisobola zikusonyiwa. Omanyi lwaki? Akakadde bw'okajjako 3,000 tekasigala kakadde. Oba okitegeera? N'olwekyo tebasaagira mu ssente. Ate n'ekirala kye ndabye. Kansa olabika nawa n'okunneewanirako mbu simanyi lanki nkozesa 8,000. Kansa engeri ssente gyekulumamu tosobola tola 8,000 nti olya lanki. Obwo 8,000 tubulyanga. Just oba owaddeyo kwesanyusa kulyako bulya naye ng'ate si kwata oli ssente n'azizannyiramu. Twakola ddiiru ate esigala ddiiru tebagisaagiramu. Twakola ddiiru ya 3,000 nalina nakusabaana. Samantha yayambanga buli gwe yalabanga yayamba. Samantha yesiganga buli gwe yalabanga yesiga. Buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Buli kyokola kimala ne kikuddira olwo ne wejjusa ekyakutuma kyosiga kyokungula. Okwagala ebintu by'otakoleredde eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi. Okwagala ebintu by'otakoleredde eyo y'ensibuko ya sitani, y'ensibuko y'omutima omubi.